nga wekituuka ku nsonga z'akabuuzo oba ensonga z'okwegatta, buli bw'okwata ssemudondolo n'omuyingiza mu nnabunnya y'omukyala olina engeri gy'okyusaamu ekiwato oba engeri gy'omuzinamu like nga y'enzina y'abasajja abasinga actually ng'ate si ntuufu. Enzina egenda ku affectinga pelvic floor muscles zo weesange ng'osammula mangu because ostraininga ebinywa byo mu ngeri gy'otambuzaamu omubiri gwo. Bw'oba oyagala okubeera omusajja awangaala mu kisaawe oba mu nsonga z'okwepimpina, nabagamba tulina engeri nnyingi nga gyenkomeza, engeri omuntu gy'asobola okubeera nga yeeyambayambamu okuba ng'ayongerayo akadde oba ng'awanguye ku kadde k'okuzina omukyala oba kwegatta ne mukyala we nga tuvudde ku by'eddagala, tuvudde ku by'amakerenda, tuvudde ku by'okwoza emisuwa n'ebisigadde. Oze nabyo bikulu kubanga tetusobola kubeera nga tufunctioninga bulungi ng'emisuwa mirwadde, ebinywa birwadde. Ebyo biri very crucial oba bya buvunaanyizibwa nnyo oba bya muwendo nnyo oba byetaagisibwa nnyo mu nsonga z'okwegatta. So bw'oba oyagala okubeera nga weegatta n'omukyala anyumirwe, bw'oba oyagala okubeera nga weegatta n'omukyala akwenyumirizemu, olina ebintu by'olina okutegeera. Sometimes it's not nti omusaayi gwe gutambula bubi, sometimes it's not nti olinamu toxins mu mubiri oba obutwa oba ebintu by'obutwa, sometimes it's not nti oli munafu nga ggwe. Bino byenjogera bye bintu ebimu ku ebyo bireetera abasajja okubeera nga musamula mangu. Sometimes it's not that olina stress, anything kale kiyinza okubeera nga kicontributing, but sometimes engeri gy'omoving omubiri gwo emataringa. Buli bwe weegatta n'omukyala nga okozesa omubiri gwo gwonna, katugambe oli ku mukyala waggulu yeebase wansi osimbye amagulu osimbye emikono, wabula oli kukozesa kale kangambe nti oli kozesa wansi wano mu kiwato kyo nga olinga apampinga nti oyingira n'ofuluma nga just kyekyo kyokola. Movement eyo erina engeri gyesika ebinywa bye tuyita pelvic floor muscles, ebinywa byo like n'ebiteekako tension ne weesanga nga bikoowa tebirelaxinga bulungi. Oba ozina omukyala olina okurelaxinga ebinywa ebyo okubeera nga tokoowa mangu. Oba ogenda koowa aba mukira gugwe obeere nga togenda kubeera ng'osobola okuwangaala. So bw'oba oyagala okuwangaala, bw'oba olina omukyala mu nsonga z'okwegatta, fuba okulaba nga otambuza ekiwato. Nabagamba ensonga z'okunywera ekiwato teziri ku bakazi bokka. Mwami oba musajja waffe omulungi, nyoola ku kiwato. Kale osobola okumuzina mu ngeri eno gye muzina ya papa yingira fuluma. But make sure nti tokirookingiramu. Relax your muscles ng'onyoola ekiwato. Very like toweetaaga maanyi mangi, omukira oguteekayo then n'otandika okunyoola ekiwato, then n'otandika okubeera ng'oyingira ofuluma, then n'ogirako mu sides nga ozinisa side, then n'ozinisaako side endala, nti toli kukola movement y'emu. Kyekisinga obukulu wano. Sirikola movement y'emu nti ndi kuyingira straight ta wabula ŋŋendako eno ne ŋŋendako eri ne ŋŋendako eno ne nkyusa ku kiwato ne mbeera nga nzannyisa omubiri oba n'obeera ng'ozannyisa omubiri gwo ng'oli mu nsonga z'okwegatta. Buli bw'obeera ng'omubiri ogutadde wamu oba ogukozesa ekintu kyekimu osika ebinywa bino tebifuna budde kubeera nga birelaxinga. Olina okuyiga engeri gy'osobola okubeera nga at least orelaxingamu ebinywa byo n'obeera ng'osobola okubeera ng'owangaalirako mu kazannyo. Kiringa omusajja ng'omukazi akutuddeko waggulu nga gwe weebase, omukazi n'atuula ku ssemudondolo n'atandika okubeera nga yatwala ensonga zino mu maaso, then n'otandika okuba nga weesindika mb'olinga amuyambako. Sikitegera why you guys do it. Kinyiiza nno kubanga omukazi ayagala kutekinga control, ayagala kuwulira bwe kiwulikika, ayagala kupimpina, ate gwe omulaga nti olinga ayagala omuyambako, omulaga nti omupimpina, it's a bit very uncomfortable. Kyemba ngenda okusaba kiri kimu, relax your body, kakkana. Kigenda kuyambako okubeera nga onyumirwa ate ng'omubiri gwe gurelaxinga, gurebuildinga, nti bw'onadda mu kagundi akalala kaseera kala nga gwe aliidinga, kigenda kuyambako okuba ng'osobola okubeera nga tokoowa mangu. Naye bw'onaabeera nga tokoze ekyo ogenda kukoowa mangu, ogenda samula mangu kubanga oli exhaustinga. Kati instead of just kwebaka wansi n'oleka ebinywa byo ne bikkakkana ne birelaxinga n'oddamu n'orebuilding amaanyi go oba n'oddamu n'ozimba amaanyi bupya g'obadde ofulumizza mu mubiri, otandika ate kwesindika waggulu. Kitegeeza olaba ebyo bigera engeri gy'osindikamu omukira bw'oti waggulu, olina engeri gy'oteeka straining oba gy'oteeka pressure oba gy'oteeka amaanyi
So oba ozina omukyala oba oba olina omukyala mu nsonga z'okwegatta olina okumakinga sure nti engeri gy'omuvingamu omubiri gwo teteeka pressure ku pelvic floor muscles zo oba tezireetera kubeera nga ziri tensed up. Ebiseera ebisinga ogenda kwesanga ng'okoowa mangu singa zitensinga up okoowa mangu ate bw'okoowa mangu ogenda samula mangu. Ekyo kigenda kukuleetera okubeera ng'osamula mangu. Kyova nze nabagamba nti omuntu asamula amangu nnyumirwa nnyo singa tusooka ne tuzuula ekizibu kyo nga ne burashinze ku ddagala kiri osobola kukozesa kiki like kozesaako ku bintu bino ebyenjawulo byeŋŋamba nti kozesa akakodyo kano kozesa kali eri gezaako kano gezaako nga tonaba kurashinga ku ddagala. But alina a lot of people temuyina patience go ge mazima temuyina oyagala ekintu ekikolerawo gwolabaka ate ebyo bigenda kunkooya esimanyi asooka embiyige ate naye ng'ate kigenda okuseevinga buli bw'ojjanjaba obulwadde ng'ojjanjaba obulwadde ng'obuwa eddagala ettuufu naye ng'eddagala ettuufu lijjanjaba obulwadde bukyamu tebigenda kukukolera. Kyova omulamu musigala mugamba banzibye senga nze nguze eddagala nze by the way to clarify sekitunda ddagala senga nguze eddagala abanenzi basenga banna banziba waliwo yanziba waliwo tebakubba ojjanjaba ekirwadde kikyamu bwe eddagala lyabwe liyinza okuba likola naye gwe nga terikukolako because nekibajjanjaba si kyekituufu ekirala kyekikuluma bw'onaaba tokifikisinze ojja kwesanga bw'ebanga nzinayo yembi nga yeekuleetera okuba ng'okoowa mangu kitegeeza ogenda sigala nti ne bw'onaagamba nti onywedde eddagala unless ng'okozesezza lubalula kuba lubalula ebibyo byanjawulo tebiriimu kukoowa. Eryo ddagala likulinnya ku mutwe lirina okusooka okuggwamu mu mubiri gwo ne liryoka omukira ne gugwa. Kino oba tolina maanyi mu mubiri nga gwe omuntu gw'omukira gujja sigala nga gwera. Kubanga ebiseera ebisinga mujampinga to conclusions mugenda ku bintu ebyenjawulo naye ng'ate ekizibu osobola okkifikisinga. So gezesaako olabe tomanya oyinza okuba nga ekizibu ekibadde kikusumbuwa ekikuleetera okubeera ng'osamula amangu. Leero nne mmwe abakozesako ku kwemazisa ate mmwe muli bulala nakozesako ku kwemazisa because this is what they preach this is what they talk about. Buli senga avaayo buli atunda eddagala omusajja yakozesako ku kwemazisa si kubi ng'okukoze mu mbeera enkyamu oba ng'okukoze mu bukyamu mukyayino abasinga mu kukola mu bukyamu naye tekulina buzibu sikinaga nti kulungi oyinza okulina health benefits oba kulina benefits ezikulimu okw'enjawulo but sijja kukutendereza kuba ate ebibyo ebikulimu bingi ate nga birinza obba severe singa obeera ng'okukoze bubi. Leero mwe abakozesa kwemazisa amaanyi g'ekisajja olubula nti bannange nze nakozesaako ku kwemazisa bannange nze nakozesaako batte that is not ekintu nakola omusomo mulamba nga njogera ku kwemazisa nga I want to talk about the methods whatever osobola okukeberako kebere wali lives kona onyoonya omusomo guliko okwemazisa guwa akadde gujja kweyambako okuba ng'otegeera ofuna insight kiki kinali njogerako. Mubeera bulungi temweraba subscribinga likinga n'okusharinga mweraba omukama bankumire ate era abanjagalire. Yeah.